Okusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 kutandise leero okutakatukuvu Land era nga kubaddemu n'okusiiga amafuta. Omusumba Rosias Bujingo asinzidde mu kusaba kuno n'akubiriza abantu mu nsi yonna okwekebera mu byenfuna byabwe wakati mu kujaguza olunaku lw'abakozi. Gwalowooza nti oli mukozi mwabatinkiza n'olunaku lw'abakozi laga by'okoze bwe banga tibiriwo sikusalidde musango tetuddangamu okutuuka ku 1 May omwaka ogujja ng'okyakolera balala. Olunaku lw'abakozi lukuziddwa leero era omusumba Rosias Bujingo aliko obubaka bw'awadde mu ngeri y'okujaguzaamu olunaku luno. Buli lwe babanga baselebrate nga kye bayita Labor Day olunaku lw'abakozi noonyanga bye weekoledde bwe bati biriwo tootawana kwenyiga mu basanyuka ebintu tebibagwira bugwizi. There is something that you have to do for things to happen. Things don't just happen for happening. Omusumba Rosias Bujingo agamba nti olunaku lw'abakozi si kulera ngalo. Ebintu tebyekola bwekozi, ebintu bakola bikole, n'ababikola balina eddoboozi lye bagondera, ababikola balina saddaaka gye bawaayo, ababikola bagumenya managa nti kabanvume nenze manyi nja kukituukiriza. Omusumba agamba si kya buntu okunyooma entandikwa entono kubanga Katonda amanyi olugendo lwo. Tonyoomanga muntu wa ntandikwa ntono. Nyoomanga oyo atalina kyakola wayogera obwogezi. Nolaba omuntu ng'ali mu kwenjeera amalako ensi alambula abaafiirwa n'alambula abaazaala neyeetoolwa naga n'essaawa nga ziŋŋendako. Olunaku lw'abakozi nalwo limba ludduka nnyo. Mu ngeri emu omusumba Rosias Bujingo yeewuunya lwaki ku lunaku ng'olw'abakozi woofiisi zibeera nzigale ate nga zandibadde zirina kuweereza bantu. Nziba ne mujja kunsaasira nazaalibwa bannaku nenkulira mu bunaku nenkoola Mukama n'awulira ennaku yange nannyamba. Kati olw'okuba nazaalibwa mu bunaku nenkulira mu bunaku bwe ntyo mba neebuuza lwaki olunaku lw'abakozi ate ofiisi ziba nzigale olondooze lwandibadde lw'abatakola. Kitegeeza sitaani alina wayingirira mu lunaku lw'abakozi. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gw'otandise lukuŋŋaana lwa njiri lugenda kubeera mu Kakyeka Stadium eri mu bitundu by'Embarara. Omusumba Rosias Bujingo akoowodde abantu okumukwasizaako. Ng'ennaku z'omwezi 26 May House of Prayer yakwesitula yonna ne Salt Media tutwale enjiri ya Mukama ffe amafuta n'amaanyi agawonya mu kisaawe e Kakyeka. Mbarara mwebale nnyo abatuwa ku ssente abantu 1,000 ke kaseera ogenda olabe church administrator mu office abeeramu oba ozindeetere oba oweereze ku ssimu zange tutambuze olukuŋŋaana. Agomezza abakkiriza nti ennyumba ya Katonda ya Pentagon egenda kuzimbibwa mu maanyi. Abantu bangi weewaawo si bangi nnyo naye bangi abantu abanga atategeera okugamba nti tugenda kuzimba Pentagon nga bannayuganda be bazimbye church eyo sente zonna nga ziva wano mu 1,233 sendi mobile money kola bwoti abantu baga nti katulabe mwana akimaliriza abalabi bangi naye Katonda agenda kuwa amaanyi. Asabidde abantu omukisa Katonda abatuuse ku buwanguzi bwe batasuubira. Nsabanga sinnamaliriza kisiibo kino wabeera obe bampeera poloti. Nsabanga sinnamaliriza kisiibo kino wabeera obe bampeera amayumba. Nsabanga sinnamaliriza kisiibo kino wabeera obe bampeera amamotoka. Nsabanga sinnamaliriza kisiibo kino wabeera obe bampeera amaduuka bagandija ndikuwadde jangu okole. Buli mukkiriza abadde ku Land asiigiddwa amafuta. Byola Gabriel, Crossroad TV,